Sarah Birete, chairperson of Global Network of Domestic Election Monitors and executive director of Uganda Civil Organization and Center for Constitutional Governance, CCG. Nendo zainzo kubera ku remote connection. Asemba ajja kubera Mr. Jonas Johnson, head of the vision of EEAS Africa, of Africa and East Africa. Meeting na buli kimu kijja kuba mukira bulungi nnyo. So kati sagala muntu yenna akubuzaabuza meeting egenda kubeera ku ssawa zigenda kubeera 10 zennyini. Kwata essimu yo gicharginge tugende mu summit eyo byomu oberenga wetegese. So sagala muntu akubuzaabuza ku ssaawa ezo beera mwetegefu. Bwe tuva awaawo katugende kalanga akaddako. Akalanga akaddako. Abakulembeze ba National Platform mu kiwayi ekiwangalira ebongereza. National Platform People Power UK demonstration. National Platform People Power UK chapter leadership, they have organized the demonstration at the BBC Broadcasting House, Portland, Paris, London, W1AA. Demonstration will take place on Friday, 27th of February 2026, time 11 a.m. to 5 p.m. UK time. Free all political prisoners in Uganda. Sanctions all human rights abusers. For more information, please contact the organizers at their official email address, officialukpeoplepower@gmail.com, or on their telephone number +44 75 97 73 6065. Kekano akalango akabakulembeze ba National Platform bendo lya Bungereza bakutegeeza nti egenda kubeera okwekalakasa ku lunaku olwokutaano ndoza wiiki eno nga bagenda kwekalakasiza kusunsulira mawulire ga Bungereza ofisi zaabwe enkulu we ziri bajja kubeera mbungi. Kati awo maze okuyisawo obulango bulungi nnyo njala sooka kuyisawo wano disclaimer ne confirmation. Tutandise tutya. 1. Njagala munsaliremu akatambi kano mukatambuze ku social media. Ekisooka, njagala munna Uganda yonna gy'oli agenda n'okkira akabox n'olonda omukulembeze kabere kansala kabere kyemano esifiri bakansala saako ne ba MP nga walonda ku lwa umbrella ne ku lwa National Platform ne ku lwa president. Ngenda kusaba nti obuyinza gw'obulina so si muntu gw'alonda. Obuyinza gw'obulina. Museveni ne Sali Musale balina omuze ne program gye baagala okutandika n'okubasindikamu mbu muggwemu amaanyi otya. Bamanyi omukulembeze taliiwo nga baagalamu kumenyaamenya kibiina bagenda kimenyaamenya batya. 1. Mbu baagala bagule buli MP yenna owa National Platform asobola okugulika. Era njagala bateekateeka bw'owulirawo MP eyagwa oba eyayitamu ng'akolosinze n'agenda mu NR oba Museveni ng'amututte saagala oggwemu maanyi. Oyo aba yali nti yatujja mbuzi teyali waffe. Ne bwe tunaasigaza ba MP basatu nga basigadde be baali ku nkyukakyuka abasigadde zaali nkwezenge. Njagala nkuteeketeeke nkiddamu saagala munna Uganda ogwemu maanyi olw'ebigendo bya Sali Musale ne Muhoozi ne Museveni ne Anita Amongi nti simanyi kati gundi agenze oyo agenze ng'omuntu abamulonda basigadde. Njagala bateekateeka omanyi bulijjo mbateekateeka bwe bituukawo nga saagala mbumaate mugundi agenze nno. Obuyinza buli muggwe munnansi kuba gwanyigirizibwa. Oli ye aba atunze kutegeera kwe na mutwe gwe na buyinza bwe mwamukwasa. Abatatutte kwagala kwammwe na buyinza bwammwe aba agenze nga ye. Kati ngenda kusaba gyonna gw'oli kubanga gye bujja kubagala tuzannya akandolindoli. Mbotogwemu amaanyi mukuba ba MP bagenze basaze bagenze mu NRM. Museveni ali willing okugula buli muntu yenna agulika kubanga ayagala legitimacy, kubanga ayagala kujjawo National Platform, ayagala kujjawo Kyagulanyi. N'ennyongera okujjukiza Museveni obuyinza n'okwagala kwa bannayuganda kuli ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu so si baakola nabo oba boli mu nteekateeka nabo okusala okuyingira ekibiina kyo
kubanga goli musubuzi emali ebera katale ng'erina okutundibwa ng'eyayagala kwetunda ejja n'ogigula naye nga ffe abalimi weetuli tusigaddewo oba ffe manufacturers weetuli we can manufacture other goods so nkuteekateeka obere ng'oli aweya n'ekijja nkuteekateeka obere ng'omanye ekijja nti abagenzi bameka ffe tetufaayo ffe abalonzi ne Kyagulanyi waali abasigadde tetulina gye tulaga nga bwenaga nti ekitatta muyima tekimumalaako nteeze Museveni bonna atalaba MP bonna abaagwa n'abayitamu nga Kyagulanyi waali oba okoosekoose mu gaalumonde kyenkugamba nti ekitatta muyima tekimumalaako nteeze so njagadde muleme kubeera surprised era tembowa budde mubaleka ne bagenda nga bwe balina okugenda ffe tusigala nga tusonga mbeere nga bwe kiri mu lutalo nti afa babuuka omulambo ne mugenda mu maaso kubanga singa ofuna ka feeling nti bannange ono bamusenze kati mbivuddemu okomye wano olutalo luba tulugenda kugguka kitegeeza nti buli afa tubuuka omulambo ne tugenda kitegeeza buli MP agenda okwetunda oba agenda okulosinga genda mu maaso mpaka kuba tuluwanya olutalo luno lunene nnyo nga luzibu okubadde okugyamu enkwezenge zikyalimu era zikyalina okusengejjebwa okuvaamu so kino kibagambye mubeere nga muli awo about it saagala mubeere nga muli disappointed bwate ngoli yagenze nno kubanga Museveni kyasobola kwe kugula tasobola kulunda babe ye ebyobufuzi ebyo byakugula buli ateekeddwa okugula kyolava nakugamba nti buli munnabyabufuzi mu Uganda ng'oggyeko Kyagulanyi ayina price tag nakugamba buli munnabyabufuzi mu Uganda ng'oggyeko Kyagulanyi ayina price tag agula asomako obusomi nti ono wakawumbi ng'akalina ng'amuwa ng'akyusa ono wabukadde lukaaga ng'amuwa ng'akyusa ono bamumma akalulu ati ono yakawangula ne bakamubba sobola mutriginga nti kale kamuddiza obuyinza mutwale ekyo mukitegere bulungi nnyo bwe muba mukitegedde saagala mubeere surprised lwaki mbaga muleme kubeera surprised kankikunnyonnyole nga tetunnagenda eri one ekiwangaazizza Robert Kyagulanyi Ssentamu video evudde kwanjula etandise ekiwangaaza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekiwangaaza ekibiina kya National Platform mu mayengo gano gonna mwe abali mu comment section mwe babloga bakomenta abakola morning shift abakola day shift evening shift ne night shift mwe muwangaaza Robert Kyagulanyi Ssentamu era mwe muwangaaza ekibiina kya National Platform kati ye n'omukulembeze n'ateekamu amaanyi ge okuba nti asobodde okuvaayo okulabisa enkwezenge ekyalema Litadikano Kizza Besigye FDC yafa kubanga Litadikano Kizza Besigye yagenda silent against the morals bonna Museveni bye yamusigamu Kizza Besigye tasobola boogera mafuuko era mu FDC tewali yali asobola kwogera ku muntu yenna eyamukulembeze mu ki mu FDC mwe kintu kye mwakola ne mukubira abantu enkwezenge bonna ddewa ne musevinga president musevinga ekibiina nakati essaawa zino kye mulina okukola era singa Besigye teyasirika era singa Besigye yayogererawo singa FDC kyali strong ng'enkwezenge zadduka dda naye kizibu Besigye yasirika enkwezenge nezejovaana nezikola kizikola nakati zikyakikola enkwezenge yasimbye yadde ensibambi fe munupu kye twagaana nti omuntu tukutegedde no tukubirawo nti onalimu ka Museveni lizibu n'ogenda okusevinga ekibiina okumanya mwakikola bulungi nnyo yensonga lwaki n'abaagala okusala bakyatidde okumanya mwekikoleze bulungi yensonga president akyalina credibility kubanga yabagamba mulo balabira ku bikolwa byabwe ebikola mbiraba so kati mbagambye kyonna ekijja mu kitegeere nti tugenda nakyo enkwezenge zikyalimu ekyalima Besigye okukola Kyagulanyi akikoze yensonga lwaki bamulimu empindi ku mabega opposition nti yabambula mugenda kulebe mutalabangako before nga Museveni tannalayira ekyo nkibawaddeko assurance awo tuvuddewo ebadde clarification nakubategeeza nti mubeere aware of what is coming before kati kambagambe ekirala ku lunaku olw'omukaaga if I'm not mistaken najja nenkola video nenjogera
Kubenganda za Kyagulanyi abasinkana Yoseferi tibahabulwa tabasiro mutabani wa Karekezi nagiretanga security alert nemba gamba singa nziramu okulira nti mwasinkanye Museveni ngenda kusoma amanya gammwe sasoma amanya abasinga omungi mukimanyi nti nze bwe nkola video sigiteekamu kifaananyi kya muntu kubanga mba simensioninze linnya abateekamu bifaananyi ebyo oba okwogera amanya ago bakikola ku lwabwe so singa nze kubanga nze sitta kibenga sina kikenenya ndusu nkola general information oba general message kati ye nyini yo gwekwatako muntu eba yagimutuuseeko dda abagimanyi kati nabagambye nti baganda ba Kyagulanyi basinkanye Museveni mwafunye sente abala ne mufuna n'emmotoka nga mwagala kulinkinga information Robert Kyagulanyi sente muwa waali kubanga abamu mwali temwagala Kyagulanyi atuuke waali ngayo mwaji mu family nti buli muntu waba ne sente nga ye muntu alina sente baba agala kotolinga family kati bwe muvaamu abalala ne basuumuka ne batuuka ku ddala erya waggulu abasigadde mu family batebawulira bulungi kuba bagala controllinga buli muntu yena ali mu family kati omuntu omu ava mu family n'abayitimukako wabula ate basobola omulyamu olukwe kati nkuwadde presidency eyo n'ekyokulabirako kitegedde kati njala bagamba mu basebo ne bannyabo baganda ba Kyagulanyi abasajja n'abakazi nabawoninze nti businga nziramu n'empulira nti mwasinkanya Nyandwe ngenda kusoma amanya meeting esooka mwasinkana Nyandwe kufamu giyabbe ekisozi kubanga kumpi nnyo n'okuva ewammwe gye babazaala Gomba ne mugenda abala mwamusinkanira Kampala kati njagadde bbawulamu abala mwasinkana Kampala abala mwamusinkana kufamu giyabbe ekisozi ne kati njala bagamba omuntu yenna gwenziramu okuwulira nga sinkanye Nyandwe nga mwagala kutta muganda wammwe ngenda kujja amanya nga asomere ku mikono n'ebifaananyi mbiranazo mbitadde mu akayivu yange yonna nja kubalabisa mpaka kuwulira bubi nja balabisa mpaka kuwulira bubi naye sinna mentioninga linnya lya muntu sinnakola kifaananyi kya muntu nti ngasse video ze sigatta video zange nzikola nga ziri organiki era ne byonjogera mbyogera nga biri organiki bwe mba nkoze message ng'erijje ne bajjeno gwe beetuddemu ne mutulamu bulungi nnyo n'agitegeera kati nakoze information ng'erijjeno ng'era eri organic nga simensioninze linnya lya muntu sitaddemu kifaananyi kya muntu wabula abataddemu ekifaananyi be bamanyi n'abamensioninze amanya be bamanyi sikirinaako idea yonna nvunaanyizibwa ku bye nayogedde ku lw'omukaaga ne bye njogera essaawa zino naye amanya bwe nziramu n'empulira nti mwamusinkanye ngenda gamenya n'ebifaananyi mbite mwe munaamanya kubanga wano Kyagulanyi n'akeera enkya mu nnaku zino n'agamba nti kati awambye Museveni oba mu nnaku zino zitubuzaayo Kyagulanyi n'awamba gavumenti eyo mwe mugenda okubenefiti nga seso sifi lwaki muli olukwe musajja nga mwe muyitibwa baganda ba Kyagulanyi nti bwafuuka president mwe ogenda okufuuka first priority lwaki mumulyamu olukwe n'enkwezenge fenamu tebajja natumanya kubeera tebatumanyi ne mugenda okubeera wa first priority ne lwaki ate muddira omukisa ne mutandika okugunaabiramu obukokkoliko baganda ba Museveni bali mu kweyagalira by'obugagga bya Uganda naye nga abalwanira Museveni muleeta mu buyinza abaganda bonna engumbagumba zaabwe ziri mu bibira endala ziri mu nnyanja endala ziri mu ntaana naye nga baganda ba Museveni bali mu kulya mu nsi olukwe bali ebibugagga bya Uganda kannamu kye tubagamba abantu balwanirira eggwanga ku lwa Kyagulanyi mwe mugenda okusooka okufunamu so siffe nze tebamanyi nakummanya naye kye tubagamba tukolerera ggwanga naye mwe mugenda kulya muganda mu olukwe kuba mwamu famire mwali mukirowooza nti mwe mulina okubeera basipironi nga mulina ssente mwe bagagga nga temusuubiramu muntu yenna mu famire kujja kubeera nga ali successful lwaki mukola ebintu ebyo so njagadde okuyisaawo clarification ey'okubiri mugitegeere bulungi nnyo amanya ngayina n'ebifaananyi any other meeting ngenda kutta ebifaananyi n'amanya ngenda gatta ekyo nakyo nkivuddeko clarification eyokusatu eno message njagala muginsindikire muganda waffe era
munnamawulire akolera ku CBS FM ne BBS Telefina gwe bayita Dr. Sam Kazibwe. Dr. Sam Kazibwe ng'oli mukozi ku CBS era ng'oli musomesa ku masettendekero agamu mu Kampala. Nyinza okuba sinze nasoose okufulumya information ekutereeza nga bakomredi bangi bafulumiza information. Ne wapiikinze nnyo interest mu bigabye nakwogeddeko. Nkola disclaimer. Sinna kuvumako kubanga sivuma. Nakutte mu bigambo bye byennyini okutereeza. Omanyi tugamba negwozadde engoma, negwozadde akkubira engoma n'ozina. Dr. Sam Kazibwe oli musajja mugezi, oli musajja muyigirize, omanya amateeka, omanyi ne international policy oba foreign policy mu mawulire, era oli musomesa. Naye njala sooka kutegeeza okukola clarification nti teri mwana national platform kati agenda kuvuma no. Agenda kukwata mu bigambo wayogedde okusinziira ku kuzuuka ko baazuukuka akureasoning out. Mwoko kumuyita okuvuma abasinga obungi ko bayita okuvuma. Lwaki twakutte mu bigambo byo? 1. Ekitawaanya TV ne radio station ba political analyst ne ba politician mu Uganda ki ekintu eki nti bakyaliko ordinary way of addressing issues zeziriwa nti bannayuganda baali babawa opportunity nga bebalowoleza w'okubategeerera. Kati bannayuganda Kyagulanyi yabazuukusa, bamanyi foreign policy, bamanyi ne local policy. Omuntu yenna avaayo okuyisa information nebanga ebuzaabuza omwana oyo asobola ogikwatamu n'amanya ekituufu okusinziira nti kati bamanyi ensinga bwetambula. Ekitaaliwo luli mwatulanga ku TV ne mwogera ensonga zammwe nga tebaziinako idea ne muyitawo nazo nga zikuba oba nga ziwaana. Kati omwana atuula ku video yo n'aja analyzinga n'amanya wano obadde okolera Museveni, wano okuba enkyukakyuka, wano olimba. Omwana n'akoddamu nga takuvumye. Kati eri enkola edibiza ba politician nti abaana babandukula baga kino wayogedde kikyamu kino kiriwo ekiti. Essaawa zino ba TV presenter tebakyalina mulimu ne TV kubanga abaana basobola okwanalizinga ensonga ezo both local ne ku international level. Kati ffe lwaki Dr. Kazibwe twakuzeemu nga tetukuvumye wakuba nti abamu bagenda twakuvumye abaana tebasobola kuvuma dokita. Oli musajja mukenkufu wabula olumu n'omukenkufu akola era wagikoledde wano. Wajja ku CBS FM ng'osomesa foreign policy. Era abantu bangi bapinga interest mu okusomesa foreign policy. Era n'otugamba nti Africa teyetengeredde ebitundu 6 ku buli 100 abazungu bakyagitegeerera. Olya bulungi nnyo naffe nga tukiraba. Wabula olw'okuba nti TV ne radio kwokolera tumanyi bakolera ani naye batandise okwonoona. Wano wagenze n'otugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibadde awandiikira NATO. Yes, wagambye yandibadde awandiikira NATO kubanga nti resolution za EU tezina makulu era tezina kizigenda kukola. Gwe mukulowooza kwo naye njagala kukola mu clarification n'abanange bakukuttemu ku katono. 1. Okulwanyisa dikiteeta si kyangu ate dikiteeta beera dikiteeta ng'ayambibwako abazungu. Kyekisooka. Ekyokubiri, okwanisitinga dictatorship mu nsi kwetaagamu abagwira bebani b'abazungu. Second, tebasobola kulumba dikiteeta yenna mu nsi nga tebamaze kuyita mu mitendera gya nsi yonna nga bwetambula bakiyita ensi yonna nga bwetambula geopolitics. 1. Tusooka ffero kale ntukuba omulanga. Embassy ziri mu nsi ezo ne zinterveninga. Bwe tumala embassies ezo ne zisindika message ku parliament za mu mawanga gaazo, parliament ne ziteesa ku nsonga z'eggwanga. Kubanga process by process. Tetusobola kutumba Museveni kumujjako na maanyi nga tetumaze kutegeeza international community. 1. Bwe tubanga twa succeedinze okuyingira EU parliament for the first time tekibadde mu rekodi ya Uganda oli professor njagala otereetera obujulizi nti politics wa Uganda lyateeseddwa ku international level on politics mu European parliament tekibangawo. Twa penetrating issues zaffe ne bazidiscussing. Kitegeeza resolution ezaakoleddwa EU parliament zigenda kuva mu EU parliament zigende mu European
European Commission. European Commission is kwa ensi zonna ziri mu Europe era ziri mu NATO. Do you copy that? European Parliament nense ziri mu Europe zonna ensi za discussing the issues za Museveni ziri mu NATO. Joyagala tuwandikire direct nga tetusose na mu parliament yayo. Tuba tulina kusooka mu parliament neza resolution bazisindika mu European Commission. Then European Commission neryoka esindika resolution neziwereza mu nsi ez'enjawulo. Kati European Commission ensi zonna ezinaba MP zonna zitula ku NATO, zitula mu UN Security Council. Ompulya bulungi kitegeeza ekiyise mu UN ekiyise mu AU Parliament bwe kiva mu European Commission kigenda mu NATO automatically, kigenda mu UN automatically, kigenda bongeza bakitese ko automatically, mu America genda kidiscussingako. That is the process. Tosobola kuva Uganda n'ogenda ogenda kuwandikira NATO. No, kuba gwe nti you consider NATO. Ebintu bitambulira meeting the process by process. Fekitwadde tugamba ne kati gobojja n'otandika atoga nti oteeka wansi ekyateeseddwa mu parliament ya Bungereza tekyagula tekirina makutu kigenda muyamba. Oba toyina oyambidde munna Uganda tamanyi foreign policy ng'ate gobadde osomesa foreign policy ng'olaga nti Europe n'abazungu bakyalina influence y'amaanyi mu Africa. Nze awe nakwatidde buli bakomoli bakwatiddemu ne sinna kuvuma era sisobola sina buyinza mu kuvuma wabula twakuttemu nti era gye wakoze. Olw'ensonga tukimenti nti radio ne TV kwokolera bannyiniyo already bali compromised era kiri ku record nti bukyanga muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kwesimba ku Museveni. TV kwoli ne radio kwoli yagaana omuwagira era emulwanyisa misana na kiro era ekola ky'amaanyi no compromising abaka ba Nuupu nga bayita mu mayiga. Yensonga lwaki twazze tukugambeko ekintu kino kitegere bulungi nnyo so sebugandi twakumye twakulwanyisiza no tukutegeeza nti bintu bino biyita mu process ka process esooka twagifunye n'olwaliro ennyini omukulembeze agenda kwogera mu parliament eyo era nnyongera okujjukiza nti bajeti ya Uganda n'ebitongole bya Uganda European Union econtributinga ebitundu 45 ku buli 100 ku ssente eziddukanya ebitongole bya Museveni bya gavumenti ye. Ndowooza kitegedde. So sinti twakuvumye. No. Teri mwana yakuvumye abaana twakuttemu ensobi ntono. Era njagala okkirize nti wakoze era. Okusinziira ku byosomesa bulijjo ebya foreign policy. Era notegeeze ensi nti omuzungu watali Africa tesobola kubeerawo. Kati lwaki bwe twagenze okutuuka omuzungu tumugambe nti omuntu gomudiringa ne mukyama atoga nti ate tekina kye kigenda kukola. Kubanga ensi zonna ziri mu European Union ze ziri ku NATO, ze ziri mu UN Security Council. Era ne beziba zigenda kulumba dictator zeekwata zonna ne zitula mu UN Council UN Security Council ne zitula fensi mukaaga kukyasaliddwa katugende. Nzo kitegedde bulungi muganda wange. Yensonga lwaki abaana bakukuttemu so siga tulina olutalo naawe awo tuvuddewo n'osagala kulonja gadde kola clarification otegere ensonga ezo nawo tuvuddewo era tugenze ku nsonga era njala ko bazanyo ba comrade mwena bakoze video nga mutegeeza ku mukulu professor era Dr. Sam Kaziwe ku era gye yakoze kuba yabadde era olw'ensonga statement gye yakoze teyawukanako n'aba NM gye badde bakola era njagala kugamba nti ekigenda okusuula bizinensi zammwe eza media bannayuganda baabuuka they can analyze ekigenda osuula Kereziya church n'emizikiti nti bannansi batandise okuzuukuka bwe mutandika okubuulira embuulira embi n'okubazza mu korido bategeeza ebintu ebitakwatagana bingeri gye balamu bintu bagenda kukyuka lwaki nti ensi bw'ekyuka amaaso n'abantu bagenda kukyuka nazzi kuno ng'enzikiriza ezimu tezikuba na tezikiriza kuba ngoma mu Kereziya oba mu church kati bigenda bikyuka tukyuka n'omulembe kati n'ensi bw'etambula
n'olw'ensonga eyo awo nvuddewo saagadde kulwawo nnyo. Bwe mmala okuvaawo nga maze okutegeeza muganda waffe oyo, kati nakano kansooke nkayisa obulungi nnyo. Lwaki mbagambye nti pulezidenti waffe akoze kyamaanyi nnyo okulabisa Museveni n'enkwezenge, era njagala mu praising ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu nti akoze kyamaanyi nnyo okusinga opposition yenna eriwo. Lwaki? Dr. Rutandikano Kizza Besigye munnabyabufuzi ekyo tekyo kijjaawo, naye yakola n'abantu bataasobola kugambako ng'abatya, era n'abakulembeze mu kibiina baatyanga abantu abo, n'abawagizi baatyanga abantu abo. Yenjawulo eri wakati wa National Platform nani ne FDC. Robert Kyagulanyi Ssentamu teyatya abantu abo. Abawagizi ba National Platform tebaata bantu abo, babagambako bakomekeza bafuuse ekimisota. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Era kyekyo enjawulo lwaki Besigye ne FDC efudde nti baatyanga nnyo okwogera ku bakulembeze baabwe babuulira ekituufu. Ffe wano kye mukoze si nze nkikoze, mwe mukikoze. Kye ŋŋambye wano Dr. Kazibwe nti the moment mugaana okutegeera nti ensi ekyuka, abaana be muzadde kati ensonga bazitegeera n'okubasinga, mugenda ssanga obuzibu. Awo tuvuddewo. Kati olwali baŋŋambye bagenda kusabira Dr. Rutandikano Kizza Besigye, bonna bagenda mu mmisa, Mukama bakingirize. Wabula eno y'endowooza yange, era njagala ogiwulirize bulungi nnyo n'obwongo bwo. Njagala onkwate bulungi nnyo n'obwongo bwo nga tokyusiza mu kigambo kye ŋŋenda kwogera. Ompulya bulungi nnyo. Rutandikano Kizza Besigye amaze yesimbawo emirundi ena gy'emyaka 20. Engineer Winnie Byanyima y'omu ku baagenda mu nsiko okulwana ne Museveni, era aliko muninkini wa Museveni. Engineer Winnie Byanyima abadde mu bitongole bya UN ebyenjawulo okumala emyaka kati gigenda kula emyaka 20 bwe gitaba 15. I stand to be corrected. Emyaka 15. Nkwata bulungi. Yes. Rutandikano Kizza Besigye bawangadde opposition leader for 20 years. Nga Winnie Byanyima abadde ku bitongole ebimu amatabi ga UN. At one time mwali muliddeko Winnie Byanyima ng'alina waawaabyo musango gonna mu kitongole kyonna ekikwasaganya mu kumulinyirira eddembe ly'abantu. Wali owuliddeko Winnie Byanyima mu myaka gy'abbawe gy'abadde nga opposition leader ng'akozesezza ofiisi ze ennene z'abaddemu ng'awaabidde Museveni nti atulugunya Besigye oba atulugunya bakulembeze ba FDC, oba mwalabayo demonstration yonna across the globe ng'edimandinga njagala munkwate bulungi nnyo. Nope, since 2019 tubadde mu demonstrations across the globe nga tuwandiika amabaluwa ku level yonna nga tetulina representative yonna mu UN nga tukosa ba chapter leaders n'abalala ne ba lobbyist abantu abali mu diaspora bakooye. Nkubuuza ku myaka 2 Besigye abadde opposition leader, Winnie Byanyima nga ali ku matabi agamu aga UN nga mukulu nga Museveni yamuwandiikira ebbaluwa ofuna emirimu, yali awandiikiddeko ekitongole kyonna ng'akondeeminga brutality eyali mu Uganda, oba ekitongole kyonna ng'akondeeminga human rights abuses mu Uganda. Oba
ya petitioning ko USA, UK, EU, ICC na petitioning ko nga petitionings ku bikolobera Museveni byabadde akola mu ggwanga emyaka ejjonna. Tekibangawo. Bw'omaze okitegeera kakkana fokasinga. Kakkana kola ki? Fokasinga. Oyagala kuŋŋamba Winnie Byanyima abadde tamanyi Merijani Bulaka so fix the Black Widow abadde tamanyi. Obadde oyagala kuŋŋamba nti Winnie Byanyima tamanyi Madivani atwala obwakabaka bw'Obwongereza bwonna nga ambassador wa Uganda nga mukyala muyindi abadde tamanyi. Winnie abadde tamanyi bambega bonna abadde bakolya Museveni ku international balobest abadde tamanyi. Mweke nyini mwe muzudde balobest ba Museveni. Mweke nyini mwe muzudde ba ambassador abakyamu abatali bannayuganda nga Museveni abakozesa. Mweke nyini mwe mugenza mu International Criminal Court okuggulako Museveni emisango. Genocide in 1994 Kyagulanyi yali muyabyabufuzi. Luwero massacre eya 2 million Ugandan people Baganda. Kyagulanyi yaliwo, yali politician. Koni Kyagulanyi yali politician. Kasese massacre Kyagulanyi yali politician. Although he was there. Chiwetere Kyagulanyi yali politician. So, mugende mpola. Baleme bavuga speed. Era tebakuza mbibozi mbusimanyi Nuupu tekolaga ina opposition. Opposition ki? Wano wenjagali onkwati omuntu opposition ki yandibadde akolagana nayo? Opposition ki? Mboyo kimututemu NRM Kyagulanyi agana okuorganizinga opposition. Opposition ki yandi organizinze nga DP Museveni mau yajimajinga ne NRM. Nkuwa facts. Kyagulanyi organizing opposition ki nga DP yamajinga ne NRM. Kyagulanyi organizing opposition ki nga FDC yamajinga ne NRM. Kyagulanyi organizing opposition ki nga benyini balwana ne Kyagulanyi nga bagala kusanyawo kibiina kye. Nga ne mu parliament bakutuuka kulonda buli omu atawagira gavumenti. Opposition yagala organizing. Mwagala banaze bigere abafuwe matu abasaleko nviri abakole ki. Mweke nyini mwagamba Kyagulanyi simu na byabufuzi mbwera tasobola abulamu. Abali machuwa nga muli ba politician mwakola wochi. So, tewa muntu ye nakusiriwaza mbya aganya okukola ki? Musimanya gano ko ajo muli bana bato ba nasale sukulu nti baba genda organizingira mu kilasi mutane ko kuyima fe tuli embata ento tetumanyi kusoma tusoma nga tuddamu M2 nya. Abasajja bakulu mwina n'envi mu nkwawa. Kati musala muddayo ne munagireka opportunity mu Kyagulanyi ensi egenda kutegeera. Kyembagambye nti bere careful nnyo ku bantu bano. Statement kati tulinga bali mu campaign kati zennyini. Propaganda after propaganda, blackmail after blackmail. Crossing ziringa crossing why? Kubanga eno bamazizaawo. Buli agenda mu katale okutunda n'amazaawo adduka kunoonya byagenda kuddamu kutunda. Bate munakitegeera. Buli yadduka mbu avudde mu opposition agenza mu NRM abadde wa NRM lwakuba nti eno gy'abadde amazizaawo alina kuddayo kunoonya birala. Nakyo mbadde muganyo kitegeera.
tuvuddewo katudde ku lunaku olwaleero olukulu ennyo olugenda okubeerawo mu ggwanga lya Brussels e Belgium. Naye nga tetunnagenda eyo kansooke wano. Nyangi Yosoferi Tibahabulwa lutabayisira mutabani wa Kale kyensite bizizire ensaga bisibira nyiri kabuyonje etambula. Bagambe ekiswazo omugagga kwe kutana kentula ng'ate bulijjo wana mugagga bwayo yente bwayo ekibumba ttante bwayo yensiga ttante. One. Kino kankibabuulire openly mu kitegeere. Teri muzungu gwe mmanyi abanga alimu oluddugavu. Teri muzungu gwe mmanyi oba be mmanyi ne abanga alimu oluddugavu. Ng'abadde akola emirimu gye mwanda ground ne mulabisa nakkiriza okujja mu public ayogere tekisoboka. Kubanga aba agenda kutta credibility ye. Temusuubira nti Marijani Bulaka Sofixa Bulaka Widow nti agenda kujja ku platform ya yogere tasobola bwaki. Buli kyabadde akola badde akikola bumenyi bw'amateeka ng'akikolera Museveni. Wano ali mu myaka egiwummula. Ekisooka ajja kubeera ku platform buuze munnange watandika ddi okufuuka watandika ddi okuyingira Uganda amenyenga video mwagirabye. Bw'amala obimenya bamubuuze ebintu byonna ebadde bikola mu Uganda obyogerako ki. Video abasirikale nga benyigidde mu kuwamba okutta benyigidde mu bululu nga boogera kaati ne video weziri. Marijani Bulaka agenda ku defendinga ki. Singa omusajja amugamba owaaye Marijani Bulaka ambassador nti ye. Egwe ambassador Museveni nti ye gobadde lobbyist we nti ye. Nti kale bwe twatula mu parliament ewedde nti ye twayisa resolution nti okulonda kwa Uganda it was a military operation. Ojikkiriza oba nedda. Marijani Bulaka obujulizi babuzanya ali ku TV nga video muzira bakozi onanga bezibadde asobola okugamba nti yabadde military operation. Bamubuuze owaaye mukyala Marijani Bulaka nti ye osobola otuwa details z'obululu bonna Museveni engeri gye yabufunamu DLR form ku DLR form. Osobola otuwa full details of Museveni's victory. Marijani Bulaka asobola okuwa full details eza victory ya Museveni. Nga ne website poto ya EU teziriyo. Katika nkwe comrade yona mumanyi bulungi nnyo. Eddakiika emuyo eddakiika ziringa 3. Simanyi obanka batere mabega eno. Kandaga kati huyo comrade mumanyi bulungi nnyo. Kanyongeze ku ddoboozi wano. Elections occurred on January the 15th, 2026. If you go to the website of the so-called Election Commission, which is ec.or.ug, you will see that almost 2 months later, the results of the so-called election has not yet been posted. We're going into March almost, right? They cannot even come up with credible lies, you know? You know, in the world, you have lies, and then you have credible lies. Credible lies, what are credible lies? Credible lies are lies that are almost convincing. So the Election Commission, under Injustice Simon Bakama, is unable to come up with a credible lie. And that's why the so-called results, which is an attempt by military dictator General Yoweri Museveni and deputy military dictator imbecile Muhoozi Kainerugaba, their continuing attempt to steal the election from Robert Kyagulanyi, aka Bobby Wine, is coming into some roadblocks. Think about it.
They know that they will not be able to post results from all of the polling stations in Uganda. They can't. So they cannot even validate the steal. You see? You go to the website. Anybody watching me, and I have to give credit to Dr. Nico, who, of course, is a renowned activist on behalf of NUP member in the Netherlands. He pointed this out on his tweet, I believe it was yesterday or the day before. So this is a challenge to the BBC, which already coronated election thief Museveni as the so-called winner of the election. So BBC, don't you think this is an issue of interest? Should you not ask Injustice Byabakama, why is it that several weeks after the January election, we're heading into March now, the results of the presidential election are not posted on the official website of the Election Commission? Or perhaps Byabakama is not willing to validate and put his name on a lie that is so incredible that it has no credibility at all. So I challenge the BBC. Many of us are beginning to suspect that you are partisan and propagandist on behalf of General Museveni and imbecile General Muhoozi. My challenge to you is to do a story on this issue. And for the rest of us, Ugandans, who will not and cannot be fooled, we know who won those elections. Robert Kyagulanyi, aka Bobby Wine. And since now the two dictators, Museveni and Muhoozi, have exposed themselves naked to the world, that they cannot even get their own hand-picked election commission to validate their lie, we continue to urge the outside world, without whose financing this regime cannot survive, not to give them a single penny. We're talking about the World Bank, talking about the IMF, we're talking about the EU countries, and I have to commend the EU members of parliament who roundly recently condemned in their speeches in parliament that this was not an election, but this was a military operation in Uganda. So they must be commended for that. But now we have to go all the way. Not a single euro, not a pound, not a dollar to this illegitimate regime of dictator Museveni and dictator Muhoozi. Thank you, sisters and brothers. Kati yambale kiteteyi wekube make up ono gobaita kopagalo gana amajamaki wekube kopagalo osoko teko foundation oteko kopagalo ozeko ozeko buloka zeka jansi ofuke muzungu oteko kawivu oteko mune ovakado ofuko mukazi ogende ku parliament ya EU lwalero nga gwe malijani bulaka so fixa bulaka widow omireba kubuza ekibuzo osobola tuwa full details zebyava mu kawulo ka Museveni nga ne eyagante Museveni yawangu talina details ezo ekyo kibuzo osobola kidda moja omukazi abadde mutuufu obutajja tanange ejjagenda kiddamu ekyo nga kiwedde njagala wano otekewo ekibuuzo bagenda kubuuza Marijani Bulaka watu osobola tunyonyola lwaki abasibe Museveni byakwata mu 2019 2020 mu kalwa akagwa bali luddawa babavunana musango ki osobola tuleeterayo omusibe yenna eya convictiwa oba omusibe yenna convict nga bamusiba omusango nga gwa yabufuzi nga gwa musinga abasooka mu 2020 mugumbe basooka okwata ba political prisoners gye bali
bamubuuza nti why abasibe abakwatibwa mu kalwa akasooka emisango gy'abasinga asobola okuleeta proof yonna nti wali omuntu wa NUP yenna yasingibwa omusango mu kalwa akasooka nga gwa byabufuzi Marijani Black ajatandika you know your worship you know Mr. Speaker you know ate kasita omuzungu nagire emirundi 3 nga bakujjako microphone tuve wao mamubuuze Madam Ambassador, let us talk about this current concluded elections of 2006. Yes. We have all evidence that it was a military operation. We have videos and each and everything, and including all the political prisoners who were arrested. Can you provide us with the proof that all those political prisoners, they were convicted in courts of law? Can you prove atandika okunagira nga talina go bali basinziza musango bya bufuzi nga taliyo? Lwaki Museveni buli gwakwata amunyigiriza ate kukkiriza, bwamala okukkiriza ate amwetondere ye abere nga ali innocenti? Kyovula bakibamanyi nyigiriza amachete bakkirize ate bakwetondere. Okitegeera kyamanyi kyokka so sinti yabasinziza emisango giri wano bwe tegiriiwo. Kati omukyala talina ngeri gyagenda biddamu alina kudduka. Kino kamba wa assurance ku mukyala emyaka gy'enkaaga gyagenda okuweza 7 omuzungu ku bazungu bemmanyi tasobola kukkiriza bajja mugamba nnyabo obadde part and parcel of all crimes against humanity in Uganda. Kati bamala ogumusinza omanyi omuzungu bw'amanya nti giwunye akugambira mu mind ya I was working on orders or interests of Museveni. Nothing I knew deeper. Sina bye nali manyi bya munda. Naye nga mulina obujulizi nze kati mumpe pre-bargain. Nga mulina obujulizi nze kati mumpe pre-bargain. Pre-bargain okkiriza omusango ate n'ofuuka ate okkiriza omusango n'osaba ekibondezo ekitonotono ate n'ofuuka omujulizi mu musango. Gomanyi nti abakazi asobola okukikola Museveni. Nabaga nze nakoleranga Museveni nga manti ebintu bakola bina bituufu naye obujulizi mba mulina nga embubunda ze kati nze kale nyinza okuba nakikola nga sitegedde kati nzikiriza naye ate nsobola okufuuka ate omujulizi mu kino ng'omuzungu nti okay no problem. Museveni aba tamaze ku kyemalire ya mu comment section. Museveni era oyo omukazi wadde bannayuganda muli mu katyabaga Marijani Black ali mu katyabaga kubajjukira yabadde azibaziba emisango gyonna gy'amanyi nti mituufu. Kitegeeza oyo omukyala ate ali mu buzibu n'okusinga fuutu soja. Oyo omukyala ali mu buzibu n'okusinga bafuutu soja bali e Kampala. Oyo omukyala ali mu buzibu n'okusinga Honorable Muwanga Kivumbi. Lwaki ali mu buzibu? Yenyigira mu butabanguko bw'omukumirira mu kinaana okutolosa Museveni n'okubawa empapula za UN ng'ate alumiriza Obote n'ami nti baatulugunyanga abantu. Ng'ate Museveni gwa defendinga yakoze ebisinga ebyabali. Okimanyi bwe kikitegeeza oyo omukazi bazobaga nti yafudde accident, yafudde cardiac arrest wa blood clot oba yafiiridde egundi e Brussels nga yafudde. Oyo Black ali mu buzibu n'okusinga erweru. Kati ka video kali ke nabaterayo lulinga nzanye eddoboozi wattu ka video nga batereddeyo mu kadakika 15 nga bamu interviewinga mu face ye ng'ayogera bulungi CAI nga yali amu interviewinga musajja oba munaggana. Njala kaba waako eddakiika ndowooza 6 wayogera ebintu bina byakolera Museveni
gwe nawe olyoka oggula obwongo nti omukyalo ono ali mu buzibu kubanga ne UN esobola okuzzaayo okuva mu kinaana bano baafuna batya empapula era balebo baaliko gonayizingibwa batya ono interest yagijjawa kanga kuweka eddakiika zino entono ennyo saagala kuwa nnyingi nnyo. The fact that I was based in Kenya and dealing with refugees is the one that, obviously that's why I stayed. Well, you trained as a lawyer. Yes. You had your master's in law. Yeah, with a specialization in international law. Okay, then you switched to diplomacy. Yes, well, surely being a UN diplomat, you have a little bit of a taste to it, although that's for the United Nations is different than representing a country and being based somewhere else. So it's after my involvement as protection officer with refugees, I got a lot of involvement, especially with Ugandans. Yes, thousands were there from Uganda. Okay. Yes, because they were fleeing away from the Obote regime. President Museveni at that time was a guerrilla leader. Guerrilla leader. That was the second coming of Obote. Yes, after Amin's period. Amin was ousted in 1979, and then Obote came back. And the elections did not go very well, honestly. So then President Museveni decided to fight a guerrilla war, and he was the leader at that time of the National Resistance Movement. Yes, and then there was Obote was indeed ousted in July '85. And in that period, by that time I was no longer working with the UN because I had worked there for 3 years and I decided to stay in Kenya. And I became a consultant, marketing and legal consultant representing Dutch companies in Kenya and in Sudan and in Tanzania, so I was traveling the region. But the Ugandans had a terribly difficult time in the time that I was with the UN, and people were sometimes being kidnapped and then put across the border in Kenya. So then I had to really take care sort of the refugees had my telephone number in their pockets, like if they were picked up by police. I don't know how many times I had to go to police stations and try and find out whether some Ugandans had been detained. Then they would be charged with illegal entry. Hold on, Malijan Black. You are telling a story about the kidnaps and the killings of innocent Ugandans in the 1980s. As we speak right now, the man whom you defended, that is Museveni and his regime, they are doing exactly and even more than Obote and Amin. Have you ever surfaced anywhere condemning the brutality or the kidnaps or the arrests of killing innocent Ugandans in the previous 7 years? Have you ever come out and condemn as you did to Museveni? That is my question. Have you ever, whatever you say that there was brutality during Obote's regime and Amin's regime, you helped Museveni and his family to escape because you mentioned the kidnaps and killings. That is exactly what is taking place in Uganda. Have you ever come out to condemn the kidnaps, the killing of innocent Ugandans, most especially the freedom fighters, foot soldiers, and other public figures? Have you ever come out and condemn? No. Your legal stay in Uganda, in Kenya, and I had to, of course, rectify that. So, indeed, I had to assist a few refugees. Was that in your capacity as a protection officer? From the UN? From the UN, yes. Then later you became a marketing consultant to Russia? Yes, that was my own company. I started to set it up. How did you get involved with the NRM then? Yes, well, during the period that I was working for the UN, of course, there were already many sympathizers of the movement, and there were other movements, other fractions who were also fighting the Obote government. But I believe that the National Resistance Movement was the most serious one. Okay. And I believed in their principles. And so when Obote, now, the second time that he was in power, he was ousted by another military leader called Tito Okello. And that is when Museveni came to Nairobi. And then there were peace talks, which were actually chaired by the former President Moi of Kenya.
And that is when I met President Museveni, well, the guerrilla leader at that time, for the first time. And what capacity were you attending the meeting? No. He was actually calling on me because I'd assisted his wife to go to, the wife and children go to Sweden. And there were some other Ugandans that I helped also to go to Sweden. So there were more personal relationship you had with them? Well, he wanted to thank me for what I had done for the Ugandan people. And because I had been so closely involved with other embassies, he asked me to establish some contacts for the movement. So it's at that time that I started working with those ones who were in the external committee and making contacts with the... Ndowooza otegedde nga ali wali mu EU Parliament bamubuuza ebibuuzo bukyanga wagira Museveni tavangayo ebikolwa Museveni byaga nti baakola abikola n'okusinga bali ono mukyala ng'akoze eki asirisa eyo tuveeyo tugende ku nsonga endala nga batedde ku Facebook mujja kafuna bulungi nnyo kati katudde wano oyo muvuddeko Marjan Blackso Fixa the Black Widow muvuddeko zamutegedde bulungi nnyo lwaki tasobola kujja mu Parliament kubanga obujulizi weebuli mu video ekitaaliwo oluli obujulizi weebuli tasobola kufiira mu kintu kino ate kati kati yo mukyalo ali more vulnerable than foot soldiers kubanga Museveni akimanyi nti ne bamukwatako muzungu takiza kufiirwa ligaseye lwakiri amuzikiza olaba yazikiza banne be yalwana nabo naye ate ono omukazi ate jjukira yakola ensobi n'ejjako obutuuze bwa Netherlands bwa Dutch n'abwejjako bamafiya abazanyisa bajja munyiga bano kati awo tuvuddewo kati njagala osooka okozesa omutwe gwo muwuliddeko omukulu Okello Oryem yagambye nti Kyagulanyi tetujja kusindikayo ambasada waffe kugenda kubeera mu Parliament ku discussinga kubanga Kyagulanyi talina makulu ne Parliament ya EU talina makulu ne statement zakoze za butujju mwakiwulidde statement zakoze eki ziri treasonous za butujju era mbagala mogulako misongo gya butujju kati wano kansooke nkugambe bulijjo mbagamba ekintu wano tiwandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzikanga oyambe muyambe ekkiriza yo NRM egambo Marijani Bulaka bw'atagenda mbu kiba kiyambye obutawagenda kuwa Kyagulanyi maki masannyalaze bubbo kiba kibayambye naye mu mateeka gemmanyiika akatono mu mateeka gemmanyiika akatono nti bakuyita mu kkooti n'otagenda nga bakuwaabira omusango omulamuzi asobola okukozesa etteeka n'asala omusango ogwo nga toliiwo n'agukusingisa kubanga towaddeyo oludda lwo kati EU Parliament si kkooti wabula zensi ezifandinga Museveni EU Parliament zensi eziri ku NATO EU Parliament zensi eziri mu UN Security Council era ze zifandinga ebibiina byonna ebikwasaganya okutambuza n'okubeeza oba refugee across the globe kati Museveni bw'agamba Okello Oryem simanyi Okello Oryem mbu tebagenda gendayo kuwa Kyagulanyi masannyalaze bas EU esobola okubeesinga noga nti oke katusale third party nesala third party negamba okusinziira nti ono agaanye okujja tumaze okuprovinga tena kyagenda tugamba buli ekitulina wano yakikola kituufu tetugenda mu amasannyalaze tetugenda gendayo tugenda musaako gwa butujju ekigambo kye wayogedde nti treasonous oba terrorist okimanyi kitegeeza Kyagulanyi omuwadde legalite nti reports zonna ezibadde zipendinga nga Marijani Bulaka yaziteekayo yazibulookinga in fact ntuufu uliriza akatambi kano Okello
Olyem atutegeezezza nti minisitule y'ensonga z'ebweru w'eggwanga ne gavumenti okutwalisa awamu siba kukkiriza mubaka wa Uganda eyayikiddwa kugenda gye baamuyise. Whether I receive it or I don't receive it, I'm going to give it. It is not important. But what I'm telling you, it will not happen. My ambassador will not be appearing. We are not giving Chagulani the pleasure of a Ugandan ambassador sitting next to Chagulani at any platform. Chagulani has committed treason. He's going to betray the good names of the people of Uganda to those bazungu out there. So we will not give the pleasure. All right. Mbu. Chagulani chiyakoze okwogera n'abazungu mbu yakoze treason. Kati omuntu eyesimbawo n'aleeta claims ze ku international level n'omugamba nti yakomitinze treason. Oba oyambyani mukulu Okello Olyem, oba oyambyani. Already you've proven to the world that the courts of law in Uganda doesn't function. If you can label a person who was publicly known that he had committed treason, after himself publicly come out to condemn the brutality of Museveni's regime, when you mention a word treason, wait a minute, treason? Kati, tosobola kuba nibani abalira Museveni simanyi. Ne President Joe Logenaze nagamba mpaka kati wagana okumpa kati kuba kati Okello Olyem kigambo kyeyogedde kyokka. Ate bwe yamaze okyogera abantu balabanga kibokyezza ne basindika Lutumwa Kishoke n'amaaso gaagali obulubuto mbw atajjewo ajje adifusing Okello kyeyogedde mbu tebannayogerako kigambo tekinabeerawo kya treason era tebalina nsonga ki bagenda kimuteekako okutuusa nga banoonyereza. Lutumwa Kishoke muganda wange ojja kwabika wulira Lutumwa Kishoke. My approach to communication, I will only communicate what I've been given. As we speak today, there are no treason charges leveled against Chagulani. But if they were to be there, it would be at this very forum that I would come and announce. Just like the way I've been doing it before. So at the moment, I do not have any extra brief or any brief about specific charges against you. I think I've answered you. All right, Lutumwa Kishoke ogambye nti byoyogera bakuwabiwe si bwe kiri gwe ne minister ani mukama wa monne mukama wo ye minister yagambye bwati gogambye tewaliwo treason charges against Robert Kyagulanyi Center mukubanga bakuwa you are just feeded. They feed you, but your boss publicly said they are treason cases. Nkuwa information ono mukamao. Okello Olyem atutegeezezza nti minisitule y'ensonga z'ebweru w'eggwanga ne gavumenti okutwalisa awamu siba kukkiriza mubaka wa Uganda eyayikiddwa kugenda gye baamuyise. Whether I receive it or I don't receive it, I'm going to give it. It is not important. But what I'm telling you, it will not happen. My ambassador will not be appearing. We are not giving Chagulani the pleasure of a Ugandan ambassador sitting next to Chagulani at any platform. Chagulani has committed treason. He's going to betray the good names of the people of Uganda to those bazungu out there. So we will not give the pleasure. Kyagulanyi committed what? Treason. Kati atego musajja watu with pregnant eyes. No gamba what? My approach to communication. I will only communicate what I've been given. As we speak today, there are no treason charges leveled against Chagulani. But if they were to be there, it would be at this very forum that I will come and announce. Just like the way I've been doing it before. So at the moment, I do not have any extra brief or any brief about specific charges against you. I think I've answered you. All right. Mukulu Lutumwa Kishoke. Ogabate bakuwokyesezza. Oba toyokyezza. Kaneka nkubuuze bwe nti. Embwa azini dog. Nenanyini mbwa dogo ouna. Ani bosi wa munne.
embwa azini maguja oba dogo ne nanyini mbwa dogo owner ani boss wa monne. Between the dog and the dog owner, who is the boss? So the dog owner is the boss. So who is your boss? Okeroriem. He said Robert Kyagulanyi Ssentamu has committed treason. So you were told to come on to let the public there is no treason cases. So that means you are just a dog. They just feed you on chains. The boss said that there is a treason cases. For you, I have no more information about treason. When your boss said so, why did you deny the message from your boss? You gentlemen with pregnant eyes. You gentlemen too much shock. You pregnant eyes without reasoning, without using your head properly. One time you ban yourself for Jakwayocha. Nkubuziza maguja. Nanyini maguja. Ani mukama wa monne. Nanyini maguja yemochi ye mukama wa maguja. Kati nkubuziza. Mukama wa yogedde. Okero oliem. Ndi walo treason case. Ate kati gugambo temuntu nafuna. Kubanga tebakugolimbwa. Embo bagifeedinga bufeedings baduwa buwimere. Gentlemen with pregnant eyes, you have a lot of questions, but you don't have answers to answer. There is your top boss who acted in a Drunkard Master movie. Is ever criticizing and threatening Robert Kyagulanyi Ssentamu, and you ever come here defending that Drunkard Master? Even the Drunkard Master doesn't understand himself. But for you, you come and defend something you don't understand. Toina kyo defending. Golokuba tibakuwadde kawala jina wojoyogera bwogezi mukulu tuma kishokke nkutegeezo jafuna obuzibu. Awo nawo tuvuddewo. Kati tugenze wano. Ezo video zonna kasoke nzijjemu wano njagala kugaziya na space yange. So mukulu tuma kishokke ndozo otegedde bulungi nnyo. Olimbo oli ku lujegere bakuwa bwemmere. Ovaako kuuma kiro. Mukulu Nyandi Osoferiti bahabulwa lutabayisira mutabani wa kale kyensete mzezire ensanga bisibe nanyini kabuyonje tambula je baliko sebo kansubira nti oli bulungi. Munnange bakuwa n'okudduka toyita wopangisa. Emuvuyo okoze mingi ense kulaba. Omanyi ebisere bisinga n'omugezi atuuka n'asitiriwala. Kyovula nti Abaganda tugamba nti amagezi mulyo bwegakugwako gakimebwa omulirwana n'akuwa ku magezi ago. Naye olw'okuba nti okwemanya nnyo essajja lyaleetera ssajja obuzibu. Okwemanya nnyo essajja lyaleetera ssajja obuzibu. Kati yeggwe. Social media eno bwe yajja yakufuukira akayinja mu ngatto. Era otera nnyo okweyiwa amanda mu mbogo nga totegedde n'onyiiga. Kiki ekikunyiiza nga tewali akunyiizizza gwe kwa ssajja amanye essajja lye weesiga. Kati ekitundu ekyokubiri kitandise. Tuzze tubuulira ensi buli kimu ensi ekulaba era buli kimu bakiina wabula balinze bulinzi ddi obanga okaddiye obanga okoze eki naye essaawa yonna manya information bagirina. Ekyokuyita nakku n'ata ku banduulu tekitegeeza nti tukutte katima. Buno ndi mu Luganda. Museveni ekyokuyita nakku n'atawunya nnyo bantu kusaasa nti gundi akutte katima tekitegeeza nti wakutte katima. Akatima oba wakakutteko naye wakakutteko ng'olubuto olulongoofu temuli nnyo temuli nnyo biwunya naye kino kisigadde nti wakutte katima. Ompulidde bulungi nnyo. Kati mukulu Nyandi Osoferiti okoze entalo mu Somalia, Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi, Congo ne South Sudan ng'ensi ekulaba. Wano wepika n'ogenda olutwala abayeekera Tigiri mu Ethiopia ensi n'ensirika n'ekulaba ng'ebyokulwanyisa nabyogera gye byayitanga. Essaawa zino olutalo luli mambuka ga Sudaani eri kati Sudaani katuumu. Ensi eyo bagiteekako arms embargo
obutagula byakulwanyisa katale k'ensi yonna. Wabula gwe olwokuba nti omanyi gwe sajja n'otandika ng'okugula ebyokulwanyisa ng'obiyisa e Uganda ne bingira South Sudan ne byambuka ng'olowooza ensi tekulaba. Kati essaawa zino olwokuba nti oyagala legitimase ng'omaze otubba akalulu wakutte olukolomera essimu oba n'oyita mbalobisiti bo bagambe Muzeeyi Trump eri olw'okuba mbu gw'osobola okuyimiza olutalo lw'omumambuka ga Sudaani neweerabidde nti Kyayi ne Ma 16 ne Mossad bamanyi nti gwe atunda ebyokulwanyisa ebiri mu kutulugumbula abantu mu Sudaani y'amambuka. Kati gwakubidde essimu nobaga bategeeze a Trump administration nti gweko omuntu akyayina embavu esobola okuyimiza olutalo lw'eri era osobola okwogera na buli omu ali e Sudaani y'amambuka. Kwe kukyaza omusajja ono. Kwe kukyaza omusajja oyo. Saundi kanjijjemu. Museveni yakyazizza Ssaabatujju wa Sudaani y'amambuka ali mu kutugumbula abantu nga kiteeberezebwa akatta abantu abakisuka bagenda mu kakadde. Oyo omu ku bassaabatugunbuzi aba Sudaani ali ku kiwayi ky'abayeekera oyo yazze bulungi nnyo n'asinkana Nywande Yosoferi Tibahabulwa. Omulaba n'amusinkana. Omulaba bulungi nnyo n'amusinkana. Oyo y'omu ku bassaabatugunbuzi batta abantu e Sudaani. N'amusinkana. Bw'amala omusinkana olwo lutalo luli e Sudaani. Olwo lutalo luli e Sudaani nzijjamu amaloboozi olw'ensonga nti mulimu amaloboozi olumu copyright nayo esobola tukwata. Ne mulimu amaloboozi g'abantu abattiddwa obukadde n'obukadde. Kati ezo n'emmundu z'olaba Museveni yazigula nga ziyitewe. Museveni yagula emmundu nga ziyitewe nga zigenda okutirigumbula abantu. Kati ye gurupu yoyo omusajja Museveni gwe yasinkanye yeeyo abantu bafa. Nzijemu ddoboozi for copyright. Nzijemu ddoboozi for copyright kuba mbeeramu music abantu bafa. Kati bwe yamaze okuyita oyo kyaliwe gwaguze ebyokulwanyisa. Ye Museveni akimanyi nti takimanyi nti ensi emanyi nti yakukusa ebyokulwanyisa n'abiguza abayeekera ba Sudaani. Oyo kyali gwe yayise. Kubanga Sudaani yo nga bagiteekako envumbo y'okugula ebyokulwanyisa tena kugula byakulwanyisa biyita Museveni. So Museveni, you think the world doesn't know that Sudan as a country was sanctioned not to buy any weapon at any international market. That is what we call arms embargo between the sitting government and the rebel group, which is led by that gentleman you met yesterday. But unfortunately, according to your understanding, you think that the world doesn't know that it's you who move around the world purchasing weapons of mass destruction, and those weapons pass via Uganda, South Sudan, up to Sudan, up to Khartoum, Sudan, where the fighting is still continuing between the rebels and the government.
The world knows, all the spy networks across the globe, they know that they were behind the killings of millions of Sudanese people. But for you to think that the world doesn't know. Yesterday, after inviting that gentleman to the refugee camp in Entebbe, that is the State House, then you picked up your phone and calling Pentagon, seeking to be the mediator between the fighting groups in Khartoum, Sudan. You think that they don't know that the one who dealing arms selling. The world knows that it's you behind that war, and ever have been exposing you that all weapons of mass destructions which are killing people in South Sudan and in the Northern Sudan, it's you who purchased those weapons. Yensonga lwaki mulaba ebyokulwanyisa ebiyite Tanzania ne bajjako amasanyalaze muloza babiragaluddawa. Yensonga lwaki ku Jinjalo ne bajjako amasanyalaze ne bayisawo zituleera nga ziriko amatundu baali ebimu tebijja Uganda. Kambaliremu ebyokulwanyisa ebyo biba bigenda South Sudani, biba bigenda Sudani yo mambuka, ebira bigenda Congo, ebyokulwanyisa ebyo ebira bigenda Central African Republic, kubanga ensi bazimiriza eggulu ebyokulwanyisa okutulugunya n'okutta abantu. Bulijjo mbere temukyebuuza obadde mubeera mu Uganda bakitundu ki? Ababeera ku luguudo lw'e Masaka waliwo ennaku ezituuka ne bajjako amasanyalaze, emmotoka z'amagye ne poliisi nga zidduka ziri mu kwolekera ebyokulwanyisa bye bino mubadde temubuukanga. Lwaki tebagalekaako amasanyalaze? Ndoza kati ogudde obwongo. Mula bantu kufa mu South Sudan, bantu kufa mu Sudan yamabuka, bye byokulwanyisa babitambuza kawungezi ne bajjako amasanyalaze. Mubadde temubuukanga. Ono ye Kasamba Lyanda, ono Nyando Yosoferi, kubanga yo omutima gwo gwakuyiwa musayina kutta bantu kwefuula ggalo ssajja lino. Buli mbadde mbuka lwaki amasanyalaze bagajjako ku Jinja Road ng'emmotoka ziyitawo zizingize ebyokulwanyisa. Ne bajjako amasanyalaze okuva egundi emutukula mpaka ebimotoka egibigendera gibisituka babatambuza byakulwanyisa bino. Abaana ennimule baba biraba bulungi nnyo nga biyingira. Yalooza ensi temulaba. So Museveni, you are the problem of East and Central Africa, like your brother. So Comrade Masembe yamperezza eddoboozi ne nangamba nti bazanyire nga it's another addition, the information between Congo, the conflict between Congo, Rwanda and Uganda. Eddoboozi liri mu dakiika nga 6-8, njagala muliwulize bulungi nnyo. Yensonga lwaki Uganda tusobola kukulaakulana, twengejize mu bintu bingi nnyo. Abaana mugenze mu ddungu siba kuba nti eggwanga terina ssente nno. Abasajja bano ba warmongers, buli wamu bateekawo ennyindo zaabwe kubanga alina bamusambira omupiira. Njagala muwulirize eddoboozi lino bulungi nnyo nga nfundikira mu katambi kano ak'olwaleero. Njagala muwulirize eddoboozi lino bulungi nnyo. Comrade Masembe yaŋŋambye ndibazannyire muliwule bulungi nnyo. Mukulu mbuyege baliko ssebo nabadde mpuliriza gundi ene y'Amalijani Black omukazi mumukutte mu nsingo ne Museveni waali kati gamubugumye. Omukyalo oyo abadde kizibu ky'amaanyi nnyo ku Uganda era katusuubire nti abaana banaakola protest ez'amaanyi, naye ng'eno mu nju ya sitaani ekutta omuliro Museveni sitaani naye ewa munne ewa Kagame bitokota si bisaanikire. Kagame ali ku pressure y'amaanyi nnyo 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 nnyo. Naye nze ndowooza bwe tuba tukuba Museveni ne Kagame tumukubire kumu kubanga omu bw'asigalawo asobola okuzza munne. Tulina chance nti America eyamba ku Congo okuba Kagame. Tufuna chance eraba nti tusobola okupushinga tiimu okwegatta ku Congo okusobola okulwanyisa Kagame. Kakati ebiri mu nju ya Kagame biri bwe biti. Kagame byasiba byebikutuka. Kakati jukira bwe yayamulukwe
mu Trump mu ndagaano ya Trump musunguwavu nnyo era babadde bakuba Kagame mabega ka weeks 2 eziyise nga Kagame agezaako kukozesa zino zikamikazi drones kati okuba amagye ga Congo naye Congo ereese ebyokulwanyisa ebya America nekuba Kagame bubi nnyo. Kagame kyakoze atidde agamba abasiya baagala kumuggyako. Alina changes zakoze mu bamukuuma mu ba intelligence ye. Akyusizza omukulu wa intelligence abadde ali in charge of intelligence bamuyita yenerinya nga linvudde mu mutwe naye ngenda kuforwardingira details ezo ngenda kafuna kagunda kaforwardingire. Bamuyita James Kabarebe, yes. Kabarebe abadde advisor wa military intelligence amukyusiza nga agamba abadde akolagana ne CIA n'aleeta John Paul Nyiru Butama wataddewo oyo omupya talina links ku CIA atidde ng'eyanyiza Trump amanyi nti essaawa yonna CIA military coup eyinza okuhappeninga e Rwanda ezo changes azikoze. Bw'avudde awo n'akyusa pilot we abadde amuvuga for the past 15 years. Pilot we amukyusizza n'ateekawo omuddugavu omunyarwanda kati ye pilot we omupya amuvuga. Eyo zonna pressure eva mu America okulaba nti akyusa ebintu ku speed. Economy egende yonooneka. Omwezi guno n'oguyise inflation increases e Rwanda. Central Bank ya increasing the lending rate n'ejijja ku 7.25% n'ejissa ku 8.9%. Kitegeeza economy embi nnyo mu Rwanda. Kyovola abaddaddukira wa Russia wa Putin abenshi bamuyambako okola mu Europe abenshi afuna ba partners mu Europe bamuyamba ku stabilizinga takyasobola kubba Congo. Abajansi be babakubyemu emizinga Congo bali mu dduka abo nabo. So ebya Kagame si birungi. Nze kyembadde ndowooza nti abantu baffe balina okumanya nti Kagame tali bulungi. Basala amagezi agegatta ku Congo. Ekyembadde nebedde kyokugamba kiri nti mutabani we yali omukulembeze wa Rwanda naye asituse avuddeyo yegasse ku Tshisekedi ayagala bukulembeze Rwanda. Mutabani we yali omukulembeze we Rwanda naye yegasse ku be Congo ayagala bukulembeze Rwanda. Kagame ali mu trouble essaawa yonna bwe bakugamba nti Kagame bamugye ku military ku Rwanda towakana era katulina okipikamu nnyo nga tukipikamu kya Museveni lwabe nti akasajja kantu kasendekereza kabe nga kavaako kale bye biva e Rwanda atuna batuwuliziganya naye ng'emmanya nti ebiri e Rwanda kitokota sekisaanikira abanyarwanda batandise kati nnaku zino bayanse okudda mu Kagame babuliddwako ekyokukola. Abaana basindika Congo babattira Congo kati abavubuka nabo ab'e Rwanda batandise okwecwacwana tebalina mirimu tebaagala genda Congo abayita mu magye ate bwe bagenda mu magye abasindika Congo bano bayita abahutu ayagala bamalirawo Congo kwegamba awe Rwanda bweyimiridde bwetyo. Kale tunabatuwuliziganya muganda wange naye n'ebiri e Uganda biganyiza okuwayaga e Uganda investigating a housing finance bank looni zonna mortgages ez'amayumba eziwa baganda mannya banyarwanda. 90% of beneficiaries abafuna mu bya housing projects eza housing finance bank bava Rwanda. Ekyo kintu abanyarwanda balina okukimanya bamanye nti n'ensi yaffe bagitwala egenda mu mikono gy'abanyarwanda. So kintu kikulu nnyo ekyo era n'ekirala kiriwo e Kampala awo ekitambula e Kampala awo biri mu URA. Salimu Sale akoze obuvuyo mu URA amesinze up operations za URA.
emabega kaawo mwaka oguwedde nga kunaatera okuggwako URA yali egezaako okukyusa system yayo gye bayita e-tax electronic tax system eya URA ng'eri bagibbiramu nnyo ababbi ba Museveni ne Kagame bano abahaakinga banks nga babba URA bagibba bubi nnyo tebamanyi ngeri sente gye bazibba abantu bakiryalinga emisolo gyabwe mu system ya URA nga ne bakastodian ne ba system nga tebamanyi olina gye n'agamba ffe twasasudde dda nga yina some sort of receipt kiri photocopied alaga nti naye ogenda okebera mu system ng'omusolo yagusasudde kumbe tanaba kusasula mu musolo ebyo ababaire emabega sale kati mu e-tax system eno babadde ba procurement e-tax system sale nga yina kikampane kye kyayisaawo okufuna ddiiru eyo eri mu buwumbi na buwumbi bwa ssente z'omuwi w'omusolo kaakati abaana including procurement manager n'aba technology abalala bonna ababadde ku project eyo ne batandika abakola vetting ya companies abaana bagobye kampani zonna ezeetaba mu lwokaano olwo olw'okukyusa e-tax system kubanga ekisookera ddala waliwo influence eyaleeva mu state house nga Salim Saleh yagiri emabega gwe muzimu ogusindika agugire emabega ne wabeerawo abamu ku kampani ezimu ezaali zibadde bawa zaawo abaana abamu enguzi abo nazo ne bazisazaamu era ddiiru eyo nze nkubuulira omwezi nga sinava Kampala nagiriko nakola ne presentation ne kampani emu y'abayindi so agenda funye gali nti final results bakiyiwa ekya e-tax kya URA so emivuyo gyonna egitambula mu Uganda ne boolamu URA n'abali mu URA Uganda beebuuza lwaki URA eteekamu bendera za kkala z'e Rwanda mu kitongole so bo babelievinga nti Rwanda y'emu erina omukono ogubba ssente mu URA ogukyusa ebintu by'emisolo mu URA Rwanda nga gavumenti ngaira akakundi k'abaana so ebimu kubidestabilizing ebirimu ebigenda maaso e Kampala n'obuvuyo mu Bank of Uganda ababba ssente mu Bank of Uganda ba gavumenti ya Museveni. Bank of Uganda erina system ssente zibula enkya n'enkadde buli ssaawa empya n'enkadde tebamanyi ani atwala ssente mu system ya Bank of Uganda era nabo balowooza nti ba insider ba Museveni bana ba hacking banks mu Uganda so waliwo frustration mu Bank of Uganda waliwo frustration mu URA emivuyo egigenda maaso mu ggwanga ensi erimu economic turmoil Rwanda erimu economic turmoil Uganda erimu economic turmoil buli kimu kyonoonese ekigenda maaso Abannayuganda balina kwekwata ku Bobi Wine kulwana kulaba nti ki bana abasajja bavaako kubanga toyinza gamba nti ogoba bali bagoba Kagame eri ate ffe ntuleka Museveni abali ntugoma Museveni ate Kagame n'asigalako abasajja balina kugenda babiri bombi tulina omukisa nti Congo efubutula Kagame emisinde naye obuvuyo obuve e Congo mu Eastern DRC ne Rwanda buyinza okugwira Abannayuganda betajjaako Museveni n'ekirala ekisembayo abantu baffe bakulooleza abantu baffe abasinga bali mu byobufuzi nandisabye nnyo muganda wange oyiseewo kino president waffe n'abalala aba National Unity Platform. Alright, information mugifunye mpemu 1 minute malo okulaba wano mpemu. Alright, ekyo nja kiddira bannange ndowooza mweteeketeeke tugende ku platform za EU zonna. Waliwo confusion mu time. Essaawa 10 ndowooza za Europe n'endowooza 12 ze Uganda. Njala confirminga essaawa zino essaawa 10 ndowooza ze Europe wabula ezaffe ziyinza okuba saa 12. Ne mweno process tweteeketeeke tugende ku mikutu gyonna tusobole okuba nga tutambuza message ku gino gyonna emikutu tugende tweteeketeeke oba saa 10-12 tubeere nga tuli aweya mutegeeze abantu. Ngenda basaba muve ku diversion z'abapasita nadde n'ebidobaga nga muve ku diversion z'abapasita abapya abamumbulukuseewo ng'obutiko. Mbegayiridde muve ku diversion z'abapya bapasita bonna buli gomanyi nti pasita mwesonyiwe ng'oli wankyukakyuka. Tosharinga tokomentinga ku kiki kyonna omuzannyo gw'obazannya guli simatic nnyo
mwesonyiwe ebiwozibozi by'abapasita mwesonyiwe ekibozibozi simanyi no yassa omwana w'oguli ebyo byonna kasita mulanga YouTube ayingidde mu kintu ekyo mwesonyiwe agabozibozi simanyi ono bamukoze bati simanyi ono bamukoze bati simanyi ono mwesonyiwe agabozibozi gangi ekyo na diversion wabula enkulu saagala mugwe mu diversion z'abapasita ezo diversion muziveeko nkiddamu diversion z'abapasita simanyi oyo yetasaba kya 10 simanyi tasaba birabo simanyi ono yazze ezo naziriwero set bulungi nnyo temuzigendako tufokasinge ku struggle yaffe n'okutwalaganya abalaba bali mu ggwanga mubayiteko n'olw'ensonga eyo njagala kubata mukama akole ki abankuumira okujja nga waliwo ekipya kamala okukebera keno mu malaalo mala okukebera keno mu malaalo ndabe ki ekiriyo tewaliiwo mukama bankuumire mweraba bye bye mbaagala nnyo mweraba mukama bankuumire vidiyo ewedde tugende tusinkanewa ku EU